bajama isma tabatena tapu maskini ajawo yeyiya abala bajja kutyo byogera ne miskini la yeyiya nga abalala era namuyita ne mugamba lwe nazembayo okulaba isima lwe yali ava mukomera mu kooti ndooza mujjukira ne mugamba isirani isima kakanyako ku ddoboozi mu kooti ng'omulamuzi waali ne mugamba bara walbara ekintu kyendaba kiyinza obutaba kirungi ate yali wa mazima najja nangawo nalego yaŋŋambye tulinyemu mu kyawakati ne muga eri abanyiiga kubanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eri abanyiiga bajja eri kitaawo omuto Abu Talib ne bamugamba omwana watusukkiridde Abu Talib atende wali ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntende waliddwa abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekibuli kingi Muhammad kyava amutunula mu maaso baka nti nabbi yakaaba emirundi egitatuukamu esatu n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu Abu Talib kyava amugamba nti asisobola waakiri bantwale naawe meaning mu buli society buli kyosindika olina bonyigiriza mu kugenderera oba mu butagenderera tuyige okubeera n'okusonyiwa okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe funa space mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala naye anayi fo anayi yefudde Somalia kikyeri Somalia bonna basiraamu yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwangeri naye bawulabika ono wamamba oli wafumbe oli wakatinfuma oli wanjovu naye wallahi sibayinza kutuula ku mmeeza bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaliridde empagi yagita aboogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika ogwebojja gwokka ate bamasikini bano wanga bandikuumya abantu ate be batambula n'obukuumi kati masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka oli n'amukuba omutayimbwa buli kimu kye babadde boogera nga bagatwaleeta security eŋŋumu eggulugulu naye wallahi naye etandise okuyuuga ate yatandika dde enyegenye eti papapapapapa kati isima masikini talina kifo kyanoonya bwakwatako ku bayimbi bwakwatako eno bwatumirako kabaka okulabye wano webale nnyo yarabbi ata suka kuba ono bakuluwa n'isima naye aliwa Allah nsaba akuwe ky'osinga okwagala kubanga oli yandirowoozezza bano bwe bakuluwa n'isima naye wallahi ali wano kugamba Allah nti ayi Allah sonyiwa saasira isima omuwejjana nze ndabye abantu bangi abanzanyemu mu firimu naye tewaliwo buzibu oli ayogerako bwogezi tatutte bulamu maybe anyiize naye ate akwagala nze ndabye nti Mezaaya wano ayogera bwe namala okukola embaga Mezaaya yakuma nze subhana mali naye we mulabye n'antwolera salaamu tewali buzibu anoonya namba kuli ku mutimbagano naye afune ekyokulya ayitewo kali waba asobola kifunira ku nze Allahu yalamu Allah yasinga okukola ki ayitirawo naye anoonye riziki efunse mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gwoyitako agamba ntonyezaayo nsembyayo kano ag'obugumiikiriza n'obwesigwa lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu we musanga nemugamba nkwatiraako ku kitabo kyange kino
Ibrahimu akitunula mwati yetegereza ekitabo omulala kyeva ekomawo nemugamba ekitabo kyange ekyo nemugamba nkwagadde nnyo musajja gwoyina amazima kankubikulira ekitabo kino mbadde wakutwalanga kwoddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala nsembayo laba mu mbeera eyo nga yajja mu kisooka neyesa mu kukikola ki omuntu waba akuteresezza akakomo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu gwomu naye bwokanziriza tebaluka nebalukira kugwe so ensi bwetuuse nga bwe mugiraba nagibanyonyolako sijja kiddamu yantematema pa bannange ndebaza mwami Hamisi ne Honorable bannange kyemukoledde nsaba Mungu abatusira okusingamu omulungi ne sipiika mutuuse obubaka bonna butuuseeko ne MK bonna nti nsanyuse nnyo newakodde nga namusanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojja tola ku salaamu olw'omwana wammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nsoke kutenzera ku maama wa Ismaila bebaza nnyo mwenna abazze basaikugulu b'omwana waffe Ismaila kunema okunema kubanga tolakanye eggulu nga tekojja kumye sasira kotomi wange kasajja ne abuli wange bonna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un okakisembayo temwera kirala twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna Hamisi Kigundu Nsereko Ayogede Balamu okulabye bebeko okulabye tiimu yonna MK tiimu balabye bonna ne gwesogeddeko waliwanyatuwano waliwo kumulabye besogeddeko muna mumanye nti tubagala nnyo kulwa Ismaila mwebali kumulaga mukwano ne mubeerawo. Asanteni sana kwa sote. Assalamu alaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu bigambo bye nti omwana Adamu Allah bwamukowoola nadda gyali emirimu gye gyonna gikutukawo ne Ismaila emirimu gye gyonna gyakutuseewo okuggyako ebintu 3 byo bisigalawo n'atugamba nti ekisookera ddala sadakatun jaariya ekisookera ddala saddaaka esigala etambula ng'okusima enzizi n'okuzimba amasomero okuzimba amalwaliro ebintu by'oba okoze nga bisigala bikyagasa abantu nga bakyabiganyulwamu nabwekyo Ismaila bw'abanga mu bulamu Allah bwamuwadde ayinayo sadaka yonna gye yakola eyo agenda kusigala nga akyayingiza ku akawunti ye. Ekyokubiri ye irimu gy'oba oyigiriza omuntu yenna oba n'oweerera oba gwe kennyini n'osoma oluvannyuma lw'okusoma n'obeera nti irimu eyo gisomesa. Yebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwawadde muganda waffe bw'abanga mu bye yayiga musomesa Allah subhanahu wa ta'ala gyatusomesangamu oba kunjigiriza n'omubaka Muhammad sallama ayina ebigambo by'abadde asomesa ery'eggwanga oba banne gye babadde bawangaalira eyo gakasa bulungi nti ebigambo ebyo mubyekwate ku byabadde abagamba nsonga nkulu era agenda kusigala nga abifunamu embeera ebbanga limugenda okumala nga mukyabyeguddeko.